Kakos Facts 256 mwena njagala okwebaza buli muntu atwala obudde bwe no viewing stories on atu zetubeera tutaddeyo ya Tresemme, ya Grand Swills, ya Rosemary mwenna banemu abasinga era mukola kyamannyo nnyini ddala. Program eno bagita Celebrity Patrol nange Rosemary zene stories amwe eyeggulu etali yaggulu. Stories onazize nazo wabulanga nwe mumanyi tuli mu July ba celebrities abazalwa mu July bo mubalabi babadde bangi. Recently yabadde birthday ya mwana mwala Lydia Jasmine nyini figure oba Kim Kardashian wa Uganda yabadde bidde recently ne bamwe ebirabo bingi naye yasinze omuwa ekirabo ekyabadde ekinene ekirabo ekyabadde ekya Benz ye manager we Rwanda yamusuddeko birthday gift and it was a Benz. Bana ngomanyi Benz obisera bine bya lockdown mukwano. And she was so surprised. The next day said agamba, oh my god, I can't breathe, I can't scream. I can't scream. Na yenze ntegeza Tracy yonna joli. Webalibera bampe ekirabo kyange ekya Benz kale emmotoka yonna nga njagala mmotoka nene emmotoka ne gye balebera bampa Tracy njagala obeerewo nga mukwano gwa Lydia we yabadde mwolina okungamba oh my god babe it's a surprise babe scream babe yabadde babe n'abagamba nze front seat yadde mukwano gwa Lydia Jasmine ne Jasmine yasanyuse nnyo to an extent nti yawulidde ng'aweddemu amanya manyi obanga yo surprised nenga Lydia Jasmine obuzibu bwokka weda wabagenda osanga mu kiseera kino bw'amafuta kuba tuli mu biseera bya lockdown emotoka yo bagimuwadde bayisesho be batambula kale n'abayimbi abamu kati nsuubira basobola otambulako ewamu ne kati amafuta oba agenda gajjawa oba Rani nago agenda gamuweerako nze naawe naye Rani abantu mwabadde mutandise obyogera they are dating, they are an item, they are seeing each other biki tasobola muwa motoka Benz mu biseera bya tulimu abantu bakaba bwavu yavudde n'abagamba oh my dears stop insinuating something, giving her a car or giving her a car on her birthday. It doesn't mean that she's my bae. No, I'm just appreciating she's a good person. Oh, who is this Brony Mulindwa? Abamu, he's new to your ears. Mukwano, Loni Mulindwa now look demo music industry. If some of you remember the Obsession Girls, bawala bano bali bawerako, mwalimu Helen Lukoma, mwalimu the likes of Sheebah, Jackie O, Sharon O, rakwa group ya gwao. So Roni Mulindwa ye yali manager wabo, ye yali like tugambe ye yali founder of Obsessions waba bawala. Chitegera chenjogera ko. Aludde music industry na ye Obsessions we yagwao twamulako nga kwasaganyako ebintu bimu oba ebirala naye nga tabiri nyonyonyonyonyonyo nga bano manager abalala aba promoter abichinga alikeyo undercover nga tasaturating anyonyonyo paka we yavayo nasalawo aberenga kwasaganya Lydia Jasmine mu bya music we ngambo kwasaganya muyinzo beranga mu mwina byo mulowooza naye ngambo mukwasaganya musically yanga right now ye manager wa Lydia Jasmine eyamuwadde motoka ya Benz katinga tugenzeko ewa Mami Amal omugole nyini love abamu tugamba ye mukyala kyasinze obulungi mu bayimbi alina amanya amangi omukyala nze gwe mmanyi akyasinze okwogera obulungi okitegeera I'm talking about Rema namakula sabunya tubadde tuludde okubalabako ababiri omanyi abannayuganda twagala ebyononese so recently tulabye nga abaludde okuba nga beekubisako obufaananyi babiri okupostinga videos nga they are together so people started saying they are broken up obufumbo buweddewo kati timu edikezo nga kyemwayagaliza embazi mwe abakikumamu bayawukana era bajjayo ebifaananyi era what mukwano Rema yavudde n'abaprovinga wrong yabagamba nti takolerera mmwe si mwabamulaga hamuzo kitegeera eri family ye oli mwami we wadde mbokola kyonna kyayagala oba postinze oba tapostinze nakuba Rema watumanyiza mukwano naye yavuddeyo n'akola akavidiyo ng'ali mu mmotoka n'omwami waffe omulungi Sewunya ngamba dokita nga tulazeko wano we wati mitwe gyokka so people started saying Rema is pregnant era she's hiding the belly nefe na tukimanyi embuto tezeekweka lulina kula nga ludda mu maaso ate bw'abeera asazeewo akweka olubuto lwe that's her choice, it's her life, it's her private life and mumuleka abeereko ne something private of her own muleke kyaba abawadde kye muba mugenda nakyo bw'asalawo omwana we amukumire mwami Ssebunya ne famire
ya Sebunya n'Amal mubireke nenze Rema if you're pregnant mukwano zasinga okwagaliza naye ngenda bera nga mpongera story ya mwana mwala Sheebah Kalungi nga Sheebah Kalungi yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'okubanga people are saying bw'akola nnyo kolabo nyingi okitegera mbw'oba kisusiza mbw asusa okola kolabo nyingi n'abayimbi ab'enjawulo abaagwa kale tebaagwa naye abatakyayimba ne bano aba upcoming. So she was like in the music industry Uganda, so if okola kolabo n'omuntu omu kina engeri gye kinyambako pushinga omuntu, I'm going to do it. Siringa nakamba talinga other big artists ababera tebaagala nti ye ajja beera nti bw'anaakola oluyimba n'omwana agenda mu ayina engeri gy'agenda kale oba omussa wansi, something like that. So she was like, if you want to do a collabo with her, then approach her mukola oluyimba, why not? Okitegeera she's ready to support the music industry, the Uganda music industry. Avaayo kwenyigira mu bintu bya umma bikoze bitya kuba tetunnamulabayo ye nga ye mu point ye neringa alaga nti Cindy kye yakola ogana okola kolabo ne Crystal Panda kuba Crystal Panda yavayo nga ayagala abadde mu kyoyino manya ne Cinderella Baby King herself. Cindy n'agana nga ye reasons ezigamba mbu bw'anakola oluyimba olwo ne Crystal Panda oluyimba lujja kola ki ye nga ye Cindy agenda olusitula nga tebagamba nti oluyimba lwa Crystal Panda ng'oluyimba batandise luteeka fu. So she was like genda okoleko n'abayimbi abalala ba Spicy, yagamba Spicy n'abalala abatototo abatantuuka naye Sheebah yagambye ye nga ye engeri gy'agaliza music industry yadde teyenyigira mu mu Small Music Association bikoze bitya ye ayagaliza ayagaliza music industry ya Uganda. So nagamba yengeri emu ey'okulaga omuntu nti omwagala. If you love someone mu approaching omugambe this and this alabe engeri gy'akuyambamu. Golola Moses yavuddeyo n'atugamba mbu yaloose nga munage nga ye ne Sheebah they have something going on. So he was like, since Sheebah nakyeyombekedde, she's the coolest nakyeyombekedde we have in Uganda, nange ndi sekyeyombekedde kati olaba otya if we okitegeera wetukola entanglement okitegeera. So kati the last time I checked Golola yali agamba ayagala Rema, kati ate ekiroto gye kyavudde okuba nti ayagala Sheebah saakitegedde. Nange nkyali sekyeyombekedde nze gwolaba nange nkyali sekyeyombekedde era Sheebah ekikyamulemesezza okufuna omuntu yenze future husband we. Fe tuli beekawempe fe abeekawempe tumanye engeri gye twekwanamu era yeye mukyala yekka gwe neewunyiza ayagala nimala okutuukiriza dream yange. Lumu nali neebase nendaba Sheebah ne mukwata bwe nti ngenda okukola ngenda okulaba Sheebah taliiwo nengamba ekirooto kino njagala nkiddemu kirabika kibadde joking subject. Sheebah jangu tutuukiriza ekirooto kino. No, this is not an affair. Omanyi obufumbo buno nabwo bwakabaka bw'obuyingira olina obugondera nti oli abadde atambula n'agamba abadde agenda mu kye n'agamba kati togenda mu kyalo. Mwamuwulidde patana gw'ayagala ayagala patana ng'ali sexual and lovely tayagala patana agenda kumufumbisa mmere. Nze naziga okufumba nabisobola si kubisobola nze gw'olaba ndi mufumbi. Naye if Golola you're single and Sheebah is single and Golola you're ready to mingle, why don't you talk to Sheebah and you mingle? Kitegeera cause Golola mukubi wa bikonde Sheebah naye tumulaba, she's one of the biggest artists we have in Uganda. Omukazi yekoliddeyo ka sente, ye mukazi ateeguya, ye mukazi amanye business. Golola uyo agenda like he's going abroad ogenda kukuba bikonde, so kitegeeza gyaleetayo ka sente. So nze Golola amankwagaliza bisenga mukwano approach Sheebah mwogere you mingle. Ate Sheebah onoofuna Golola oyinza obuteetaaga funa ba bodyguard bano Spicy batambula nabo nedda. Ogenda better you have two in one, a man and someone who protects you wherever you go. Anywhere you go he's going to be beside you. Okitegeera hey Domu na Jazira Sako ne Kabako Ronnie Kabako anga they are expecting their first child together. Do ye mwana wabo wokubiri kuba wakabako Domu na yatugamba mwana wabwe they are expecting their second child. Okitegeera so Domu na tukwagaliza bisinga muganda wange. We love you so much okuva no ku Campus Fax 256 ne Kabako tubagaliza bisinga naye Kabako yavuddeyo recently. Okay
Kabako y'omu ku bayimbi abagenze eggulu nga bwe mwawulidde story y'eggulu nga Fefe Busu yagituwadde yonna okitegeera. So Kabako y'omu ku bagenze eggulu okusabiriza kale okufuna ku ssente z'eggulu okitegeera. Lwakuba abantu mwavudde ne mugamba nti Kabako kyali wa Bobi Wine oba Kabako awagira Bobi Wine oba Kabako y'omu ku bakola ki kubakiririza mu Bobi Wine. Mbo okugenda eggulu alinga yalaze nti ye avudde mu principal we nti ye okugenda eggulu kiringa ekiraga nti yalidde mu principal olukwe yavudde na clarifying ensonga eno. Kabako n'abagamba mukwano ffenna abagenze eggulu tuli basabirizi Bit Chameleon Wizo Fefe Busi Inze n'abalala ragadi bonna ffenna ekyatututte eggulu kubeera nga tufuna kasente naye government yetutadde mu mbeera y'okubeera nga tukola ki nga tusabiriza. So if we don't get some money from them tetulina we tugenda kulya. So buli eyagenze eggulu yabadde agenze kubeera nga akola ki ng'afunayo kasente era ffenna tuli basabirizi naye tekitegeeza nti navudde mu principal twagenze kufuna kasente okitegeera kuba principal sisuubira nti akabawa bamwe mugamba principal tava kasawo kati ye yalabye nga principal principal kubeera nga kale tava kasawo nga we mugamba abamu kabagendeko eri abakkiriza okukabawa kati wamugamba nti these people abayimbi bonna abagenze eggulu bavudde mu principal oba abagenze eggulu basabiriza teweerabira nti Fefe Busi muko wa Nubian Lee kido wa Bobi Wine kitegere kito sa kogera ku bebe kulu tayogera ku bebe sa kogera ku bebe kulu so kadi Nubian Lee Fefe Busi muko wani wa Bobi muko wa Nubian Lee ate Nubian Lee kido wani wa Bobi Wine. So tasobola banga yabadde mu kuchemai they first talked about it what and what so ne balabanga bagendayo balabenga bafuna kasente wabula ate n'ekirala nga tona babajja jinga these people who went to Gulu so kolowozemu banga libamaze nga tebakola bo birthdays we bali bayimbako abasinga obukola bayimbi kitegeera lijja zino wategeka pate kitegeeza ajja kweyimbira senti buli muntu kati ategeka emikolo gijjo kati bagijjawo gye baali bayimbayoko bamaze period nene nga tebakola kinga tebakola so jeno abeera abayise n'abagamba mujje tubeke engeri gye twogeramu mbere nga ndaba engeri gye mbawamu kase oba engeri gye sobola obbayambamu mwebezemu n'okuyimirizaawo ebibiina byammwe twogenda basuubira bbeera nga basigala kuba baali bangi Douglas Franga, he's a TV host, Purple Party CEO. He's a big person in Uganda entertainment industry. So waliwo mwale yavudde she was like Douglas mbubali bachattinga ku Twitter. So this girl agamba mbu Douglas yamusaba nudes ku Twitter omwala nga ayagala Doug abeke engeri gyamuyambamu ofuna omulimu. So Douglas na ko yendoza namubuzo oli ready okola kyonna. So the girl was like I'm ready to do anything. Na mugamba amuwereze ebifaananyi bye. Not ebifaananyi bino but her personal pics. Okitegera wenjogera ko kyotegeza ebifaananyi ebyobuseegu. Amuwereze ebifaananyi bye the nude pics okitegera biri ebigira ddala body shape y'omuntu. Okitegeza ebifaananyi ebyobuseegu. Naye to people that know Douglas very well bagamba si kituufu kati ekisinze n'okubeera nga kitulaga this thing might not be true cause abawala bangi bavaayo ne batackinga aba celebrities ab'enjawulo beerako engeri gye bakolamu amawulire. So Douglas avuddeyo n'apostinga ku Instagram page n'agamba it's not like everybody is going to like you. Kino abakitegera mu kitegeera 10 bonna baba tebagenda kwagala mujja vaamu abamu omwenda bakwagala 10 liveeyo libeere nga terikwagala. So kino kyapostinze kitulaga nti this thing might not be true. Ate Douglas ye muntu ayogera nnyo abamumanyi tayogera nnyo. So ye bwatyo wakimuuzise kati omwalo baleka nabiki tujja bawa procedures tujja following up this story tulabe if it's true or it's not. Omwala avuddeyo beranga just anoonya ngeri gyayambukira naye of all people nolondawo Douglas Franga naye tuleke okay ngenda beranga mberekereza tujja beranga tukomawo wano ne celebrity patrol omuli abayimbi ab'enjawulo nga tujja bera tukomawo saawa yona Agrans Woods wali Trace May wali Rosemarina wali wano Kakos Fax 256 tubaagala nnyo mubera bulungi.